Nova. Wali n'omuntu asula twekuba yajja atamidde nandeetako efugabbi. Nina abaana bavubusa abalenzi. Bali waka tuli mu nyumba nfunda bali mu kasenge kabo nange ndi mukange. Andeetako efugabbi. Efugabbi nga ayagala akabozi kubiri kyokka abaana bakola ki? Yajja kubiddwa abaana bawulira bavubuseemu yajja kubiddwa ayagala akabozi kubiri bya mpaka. Nfumita emboozi. Kati nga mwana mulenzi nga nsikamu ngoro omumwanyi gwe yamenye yamenye omumwanyi nga guvanga wano neri naguteeka ku lubalaza lw'ennyumba n'agamba maama wamwe abazze wano yayita kaliba nayo lwaleero anguddeko mumugambe guno omugo ngenda mukuba giri egyalagirwa emigoba nte neŋŋamba nkuba migoba nte nabbye storage ye yandeetako ensasage nandeetera emiwunyo nga neeyebakidde najja nga nsumbuwa abaana nabagamba abalenzi nga kuliko ne Nabagereko yali wajjajjawo jjukira gye yakulira Nabagereka yakula n'abalenzi ne mbagamba waabaze mu mugambe agenda agukuba ennyina. xpotv to the world. xpotv ku mutimbagano YouTube, Twitter, Instagram ne TikTok. Subscribing, commenting, sharing. Omwana soda abe mwali akutte kamera abasalamu furniture nagambye babibajje entebe bitanda sofa kwegamba balina ebintu ebyomulembe bibatunda nga si bya mulembe gwa wano nenga byansi yonna so bekwateko embeera etambule malidadi sana katumalo nyumya mwaneno katini ndine mama wa Sheebah ndine King Sheebah tugenda kunywa. Mami, how are you? Fine, how are you? Mami naye amanya oluzungu. Nasoma mu Kayala. Wasoma ku paka wa mami? Nasoma P4 then P5 nenjimala mutamemu. Wasomeranga? Nasomera asoka nensomera Kabuga Primary School gye banzaala. Ludda weeye Kabuga kiri ludda Kabuga kiri mu district ki ngabola bamakindi eri mu Kampala kiri mu Bunyoro. Oli mukyala Munyoro? Siri Munyoro, just tata wange yava Mbarara Isinjiro Munyankole zene nagula ettaka Bunyoro Kagadi era gye tukulidde mu Banyoro gye batuzaalidde gye tukulidde. Yes, Olunyoro ndumanyi n'Olunyankole ndumanyi ne musomero nasooka kuyiga Lunyoro. Soko tubuzeko mu Lunyoro mama naawe oyinza tule soko babuuzeko ab'expo babuuzeko mu Lunyoro. Ngoyaga baga nti muli mutya mugyebaleko. Bulijjo Sheebah yabibaamu yabimanyira. Abaana b'omwaitu Bunyoro ab'emikwano abenganjana bona abawanyina nyowa abanyabuzaale mwena abaana b'omuka mbalamukize muno. Sheebah bitegira mama byayogedde? Sitegedde yanzjayo ndi muto baby. Kyamanyire. Ate mu Lunyankole ebyo byayogedde bizeeko mu Lunyankole kuba Abanyankole bangi abatula bano yakutte kamera mu Nyankole. Bene witu mwene humuli n'abakura nti musibire mutana mureire mutana ali musibire muta mama ate rangaba abakumira ata kulungi nko kwabakumira nanye ni kwabalinzira nanye ni kwandinzire mujebale mirimo ebimukora rangaba ongereki omugisha. Mama omanyi ndimi mmeka? Nyo manyire endimi nyingi. Ndio mwana w'Abanyankole. Olunyoro nindumanya, Olutoro nindumanya, Olukonjo ninduhurra mukake, Oluganda ndimo. Ate Oluzungu? Oluzungu nimpurra mukake, na n'okugamba nimpurra mukake. Ate Oluswayiri? Mama soko omuleke Bobi wange. Aivo ize. Ate Oluswayiri? Oluswayiri nduwulira naye byenfunulamu biba bitono nnyo. Mama nkwagadde nnyo. Ennimi ezo Sheebah lwaki tewazimuyigirizaako? Sheebah naalibadde nzimuyigiriza bayizawe. Naye Sheebah oyo gw'olaba. Sheebah nafunamu obuzibu saakula naye. Jjajjawe yamunjijjako mateeka mu bubi. Mu bulungi ne mu bubi ng'alina okubeera naye. Tugenda otandikira. Ye yamukuza. Ogenda tunyumiza okuzaalibwa kwa Sheebah n'okwawukanaako ne Sheebah. Sheebah amuzaalirawa?
Sheebah eddagala nalinywera mulago nga tulina eddadi we kamwocha twabeeranga kamwocha seni bwe natuuka okuzaala Sheebah nengendako ewaffe mu kyalo gye namuzaalira eri egyo ogambye ebukonde ewa ddadi ekagadi nga ne Sheebah omulina nemuzaalira ekagadi nenzijanga muzaale nenzira ekamwocha yes kati bamukujjako batya okumunjijjako mbadde naye akuza ono ayiva ali mu myaka 5 bamunjijjako alina emyaka 6 nsonga ki gye baakuwa okujjako Sheebah tebamunjijjako mu bubi wabula jjajjawe yali amukayanira ng'amwagala ye muzukulu we asooka mu lujja bba wange ye mutabani we asooka mu lujja n'omwana ye muzukulu oyo asooka mu lujja lwa Ssaalongozi Muloyo gw'olaba baawe oyo gw'oyogedde akyaliyo gy'ali mulamu abeera ludda ali Nsangi Kitemu taata wa Sheebah gy'abeera yes ne jjajja gy'abeera jjajja omukyala abeera Ntebe Nkumba kati jjajja oyawukana otya ne taata wa Sheebah kuba kati wabadde tokyabeera naye taata wa Sheebah twatuuka ekiseera twali tubeera kamwocha nanziza ewaabwe Busiika Vumba Busiika Kakoni nantwala ewaabwe tuvudde kamwocha tubaddeyo jukira nave eno nzadde abaana abo muoyo omusajja omu yes abalala nabongerako ndi mu kyalo ne bawera bameka nazaalayo abaana zaalayo abaana 7 bonna bakyaliyo zaalayo na 7 ali mutakane nayo 6 bonna obanyi gye bali abo omu mufu ngamba bano abaasigalawo 6 n'abaana 5 kuba kati mu bulamu bwange nze nga bondaba naalibadde n'abaana 9 bayiza omwenda ali mutakani n'abaana 8 abalamu obadde otunyumiza ne mugenda e Busiika ne taata wa Sheebah yes ate kati omwawukanako otya g'okudda kuba kati obadde obeera mu Katanga nanti nze nabeera eri nantwala ewaabwe ku kika kitaawe n'amuwa poloti ne tuzimba ennyumba yaffe ne tubeeramu n'abaana baffe n'oyo ye first born nenzaalirayo abalala abaddirira nabazaalira eno kamwocha nazaalira abaana abo zeno muyaye ye n'abeera ng'ajja eno taata w'abaana wange Ssaalongo wange n'abeera ng'ajja eno akola weekend ewakojjawo ekamwocha bamuyita Sawulo bwadda mu kyalo weekend oluvannyuma lwa weeks 2 ey'okusatu n'akola ki n'ajja nga mutubeera eri abeera eno atuzizza mu kyalo kamwocha tuvuddeyo ndi n'abaana bange tulaga we tulima tulina okulima Zalange n'atuwa ekibanja Ssaalongozi Mula jjajjawo ono tubeerayo ng'abeera akola ng'azimba kola ntinda azimba ajja weekend ya oluvannyuma lwa weeks 3 oba Friday oba Saturday tubeera naye abaana bange kati bba wange najjanga nga bomanya ab'okukyalo ne bamusomerangamu ebigambo yalina bakyali be bangi ku kyalo abavubuka bw'aba taliwo bajja bamunoonya ekigongo ali ludda wa kigongo mulongo ali ludda wa kigongo ali ludda wa taliwo nembaga taliwo babaze nsanyisa obbala nembawo obutebe nga kati bwe tutudde wano nsanyisa obbalaba bakyalibe ne batuula ne tunyumya ne tuseka ne tukola tutya kati ab'ekyalo nga bomanyi ebiruma abaki ne bagamba abasajja abo abavubuka abasazeeko banoonya bba wange taliiwo ne baŋŋamba kirabika mukola ki mbaagala kati bba wange bwe yajjanga weekend ne bamugamba waategedde gwe mukazi w'abayaye bamusalako bamulyawo gw'otabeera abayaye basoma wano nga banoonya ki bamusalako ku lubeyu bamwagala ebyaddala ng'ate bali bakyalibe bandugu be just nze sibasobola kujja nga mbamanyi nti bakyali bange bandugu be kati ate nze ŋŋana okuba mbagobera eri ŋŋana okubawo akatebe nti n'okubabuuza nina obawusayiningako ebyaddala bwekiri kati nga bwe bamuwagagamba azze weekend bwanywa omwenge ng'agenda wali mu tawuni Evumba ng'agunywera kwata akabisa ako akubwa
kati nga nfuukira ekizibu abeera ncunya olina abasajja boyagala biki baŋŋamba olina abasajja boyagala bajja wano ne bakusalako era mukazi gw'olabika wayiga obwenzi naye tujja kwegwako nze nakuleeta kuno tolinako nnyoko tolina jajjawo nze kyatawo nze maamawo nja kukusanya akyala alumu nandeetera obuyambi Sheebah siri naye ndina balenzi Sheebah bamujijjako muto safuna laavu ya Sheebah wange nga muto kuba katono hivyo wadde kitawo yamundekera nfunye laavu ki ta era oyo taata woyo ono era y'omuno wono nsumulula osuna kati nga tubadde ne mubeera naye tubadde naye omutima nempulira nga nesema omuyayi lwaki anfuulira obugere ansomera obutawo bw'esiriimu aŋŋamba nina abalenzi bakyalibe banjagaza yenkole ntya bw'aba yaze n'agwa kava mu mwanyi mwaliwo ebitooke mbu yalinda abasajja bajja kunkwana ng'aswama ne lipo mbu yagenda kutema abakola ki abazanyira ku maali ye nkulaba bulungi bwatyo nankyankalanya nnyo kwatadde n'okunjiribya oluusi n'okunkuba nkubirwa bwereere naye gye emirimu giri egy'ekikulu gyagikola obanga era najjo takyagikola ali talina buzibu era nga bw'aba yaze tubeera fembi kati nagenda okulaba nga kisukulumye nengumiikiriza okumala ebbanga abaana bange abalenzi bakole ki bakulemu kati yalinga omukulu mu balenzi yoyo yafa yaddako ono Sheebah gwe yaŋŋambanga agwa mu mazzi ono ye mukulu we bamuyita mugenzi Kisule Edward yeddira butiko yali adda kunze ku mugongo kuba nze mukulu ayabaleera kakati omusajja ngenda okulaba nga taata w'abaana nsukulumyeko ne nga kati ebyaddala omusajja agenda kunsaanyawo mu bintu ebyekisiru n'abaana bengumiikiriza bakule nabo agenda kubandesa olwedde abaana bange bavuddemu omwana gwe naleka eri nga muto nawe mujja mulaba bwemulaba noono gamba ono ye muto kuba oli muwanvu si munene nnyo modomodo naye muki kwono era bwemulaba noono gamba Nnabagereka ye muki ye mukulu ate nga ye muto ono takula nti ate mumpi oli muwanvu oli lusorobi ate oli bulaka mamba ng'eyo esweta gy'ayambadde muddugavu yatwala bwani bwataata bubwo bwa kitaabwe nze ondaba ndi bulaka nnyo asooka ombongeko kabi kati omulenzi nagenda okulaba nga emiwunyo gizze mu butuufu ayakunsaanyawo neki ebyekisira ebitaliimu ebyekiyaayi neŋŋamba kati kankole ki kansikemu lwali lumu twasula twekuba yajja atamidde nandeetako effugabbi nina abaana bavubusa abalenzi bali waka tuli mu nyumba nfunda bali mu kasenge kabo nange ndi mukange andeetako effugabbi effugabbi nga ayagala akabozi kubiri kyokka abaana bakola ki yajja akubiddwa abaana bawulira bavubuseemu yajja akubiddwa ayagala akabozi kubiri byampaka akubiddwa nange ninga mwana nze tolabisa baana ki tondabisa mu baana bange bato biki byetutendeka abaana sakulinga abaana nebeekira abaana bwe bajja nakonkona ekiro babba isawa 6 oba 7 abaana baba bakola ki maaso kuki ku luggi taata kulika abamu n'abato n'abakulu naye ndaba nga kinsukulumyeko ebbo bali sukulumye nenga omusajja ono ajja kunzitira bwereere nasikamu buki nogamba sijja twasula turwana enkeera n'amenya omumwanyi neneetegula fugabi ebbuba ate bwajja nandeetako fugabi ng'abaana bawulira bwena baki bamaze dde okukolako service emikolo egyalagirwa egya Sheebah okwepiica kati twasula twekuba enkeera nentegulamu ebyange nembikweka najja ng'abinoonya tabiraba abaana baaliwo kono naleka bafumbye mutabani wange oyo Edward yali tanagwa mu mazzi ne bayunja ettooke amatooke gaaliwo ne bayunja enkota y'ettooke twalina amatooke n'olusuku n'emwanyi pulizi byaliwo ettooke ogenda wali n'oyunja twalina n'enkoko bayiza w'eŋŋanda nga mpitirivu naye ekisolo ne kizigwamu ze n'endala bwe yajja n'azitunda zonna ne zigwawo ng'amagi gabeera wali sitede nga tewali kyemujjula nsiika katule bwe kati ak'amagi ne mukekola ne kejovaana ne nfumba olutooke nga lunyige nga tulya bulungi
n'abagulira kiro y'ebinyebwa n'abagamba mufumbe muyunje tooke mufumbe wa mama wamwe taliiwo mami wamwe oba taliiwo. Nawe wali okubwamu obudde obwo ba taata yali akubwa? Nali sikubwanga ndi kapere nywa soda yekka. Okukubwa nkubiddwa amaze okuva ki ewuwe. Jjukira ewuwe nanobayo nga nkyaliko. Kati waggwako? Ebyaddala. Sindika emboozi. Nfumita emboozi. Kati nga mwana mulenzi nga nsikamu. Ng'olwo omumwanyi gwe yamenye. Yamenye omumwanyi nga guvanga wano neri naguteeka ku lubalaza lw'ennyumba n'agamba maama wamwe abazze wano. Yayita kaliba nayo lwaleero anguddeko. Mumugambe guno omugo ngenda mukuba giri egyalagirwa emigoba nte. Nengamba nkuba migoba nte nabbye storage. Ye yandeetako ensasage nandeetera emiwunyo nga neeyebakidde najja nga nsumbuwa. Abaana nabagamba abalenzi nga kuliko ne Nabagereka oyo yali wajjajjawo jjukira gye yakulira Nabagereka ye yakula n'abalenzi ne mbagamba waabaze mu mugambe agenda agukube nnyina. Omuga agutwalire nnyina bw'abagukuza wabagamba agukube oba ogamba nnyoko bakamugambe nawe kamuluma agenda agukube ekinnyina yamuzaala sinza amuzaala. Ubange nalina bukweseda nensikamu ebirala yabinsuuza nembisuula ebifaananyi by'abaana bange n'oyo mwalimu ebifaananyi bye n'ebirala nasigala nabyo ebirala nemmalayo nabyo neŋŋenda. Kati ng'osimbula awaka ng'omanyi gy'olaga obanga gw'ogamba kaŋŋenda enzunge n'ensi? Site nali ngitegeera bulungi. Pozi wali weka mooca? Kati Kaleero yona ngimanyi. Bukoto yona ngimanyi, Nagulu ngimanyi, Nakawa ngimanyi, Kayunga Road ngimanyi nga siina we simanyi Wandegeya yonna. Mulago yona nga siina kitundu kyesikola kijjukira nkulidde mu siti. Oli mwana wa siti. Yandeeta nga nne emyaka 16 nkulidde kamooco okufuuka omukazi okutegeera. Yakwasira ku myaka 16? Yo. Olinga myaka emeka kati? Nina 42. Ate Sheebah inanga emeka? Sheebah ali mu 31. No. Baganda banga avubuka bato. Yafiira ku myaka 17. Yali akuddako. Kati obudde buno seekavu busa ali mu myaka ndowooza alinga 18 oba 19. Ruboyera nawe avubuse. Nabagereka nawe wuli nvuumulo kati goba bwoba olaba oli mukakasa tegere wamuzaalo ine emyaka emeka? Yanzirako yafe emyaka nali sigimanyi. 17. Ugambe oba omwaka gwasooka okunzaaliramu. Lutalo lwa myaka. Maama wazaala Sheebah ngo ine emyaka emeka? 16. 16 nali lubuto 17 nali muzaala. Kati bwabala 17 kati olina 4 emeka? 42 gattagatta mwawo otegeera emyaka embeera weetambula otuuka mu site watuukira ngo maze okuva eri ebusiika. Naye ekyemyaka ekyo nange nda Sheebah nga letali myaka nga 2. Ne mukunja agamba Sheebah mutomuuko. Oba oyangamba. Ndi Sheebah nedda emyaka 21. Nedda. Oli myaka 2 mwezi. Era gyawandika ku kitabo myaka 2 mwezi. Myaka 22. Lwansonga balibbo bato obutikitiki bw'abaana zoba nandibadde nansi tosobola bumanya lwansonga watuzaako mangu nabikana muzaala 10. Bwaba wa 12 mukumukyereza emyaka 2 mwezi. Ejo emyaka ogiraba. Wange muto myaka nga 10. Kati Sheebah mama alinga myaka emeka? Mama ye ali myaka 40. 40 years. 40. Yes, ate Sheebah kasayogera oluzungu abaka. Oyinza ogamba nti n'omuganda wange. Mufaanana. Omulabye. Muwase. Sheebah katuddeyo ku mboze. Tuyagala mbere taata. Soda toyina otandikira kubeera taata oyina ekizitowa. Wankwatamu. Nze sisobola kukwatamu lwa nsonga si mwe size zange. Mukonyo mpira yaguwanika dda. Amanyi. Bango yali wanika. Kati maama bw'ova ebusiika otuukira? Tukira mu mikwano gyange nali ngiina ekyebando tubaddeawo ntandika kukola mu hoteri Kaleero mu Katale. Nvuddeyo oyo ngenze Mulago. Mbaddeyo Mulago nvuddeyo. Ng'olwo Sheebah omuwuliza oba nga tomuwuliza? Mbadde ekyebando nvuddeyo. Sheebah nagendangayo entebe okumulaba ng'akyali wajjajjaawe nga nkyakwatagana naani ne taatawe. Kati bwe twayawula ne taatawe nemba nga appetite egenda eri jjajjaawe muno omwana gy'abeera nga sikyagiyina.
kubanga bba wange yasalako eri n'agenda ewa nnyina n'akubiya nga ntyayo ensasage nsobola omusanga omuyaye n'andiira obuuka ate nga yampisa bubi nga saagala kuddamu kuzigata naye ne ŋŋamba we naamusiŋŋana ajja kundeetako ensasage. Taata yakola mbubi kulaavu gye yali alina ku ggwe buli naku ng'aleeta enkota y'ettooke n'akaveerako ennyama sigiri yaliwo zaaliwo buli kimu kyaliwo. Jjajja azaala kitanga omumanyi wandibadde oguma okusinga okuyomba nga mwekuba ebikondo olwana naye. Bagambye ekyasinga obalwanya nga taata ayagala yeepiike ng'abaana balaba. Ebbuba gw'olaba kirungi okugira bwe yajjanga ng'avudde eka mokyajjukira yatuleka mu kyalo bwe yajjanga gwe tewaliyo bwe yajjanga ng'ajja na miwunyo mbuye bamugamba bamusomedde dde olina obuyaaye mbu abayaye bakyali be bandugu be abajjanga nga waali bwe bajjanga taliiwo banjagala n'asalawo okundeetako etemu kati nze maama nze ndaba kye natwala maama njagala ompulirize nze ndaba kye natwala kwe kubeera nga ndi muwombeefu. Omuntu oba onyumya naye teweekuba eno tomutunulira nti nnyo kugamba nti oba omwagala jesi oddawo n'omuleeterayo kyomuleetera ekyokulya n'omugamba nti mugenyi ekiraga nti no azze kukyala naate wobeerawo nga tolina kyomuwadde nti kyabugenyi bagamba nti olayuka omwagala ndowooza kye yalowooza taata wange n'agamba aleka abaagala. Ekitegeeza Sheebah okwawukana kwa maama ne taata maama ono ya papa yandigumye nali simanze bankwata ne banzijayo nga bansinga kwoyo ekitegeeza ti wayonga n'ogakuta Sheebah mama wagakuta nayonka myaka mukaaga bwe baatuukira okumutwala yali ankimira amazzi kalita 3 ku bbowa nga n'akapale kakeeyoleza ne bamutwala ewa jjajjaawo. Era maama nkubanja akakadde kamu ne biliyoni lwansonga nali nkolera emirimu wa jjajja azala taata nawo nkolawo emirimu era taata okujja okunona okusomera ku nnyanja y'Ekasenyi nga tewali kyesitamanyi kufumba buli kimu ze tewali kyesitamanyi tewali yayiga ne ku mikolo basobola okumpita n'enkola ki ne mbayambako ne bansasula kye bansasudde amabanja biliyoni nenti naye nga kyeneebaza njagala bukojja ontwale kuba tontwalangayo simanyiyo kulidde waffe wabulawo n'ogenda ng'oli muto tojja kunambula mpulira ali eyo aliyo mbasajja balala taata yaŋŋamba katankubeteka engwe eri ku bbaati nsigale eyo. Mubuuze maama bwe wava ebusiika wafunayo omusajja omulala tubuulire tubeere Sheebah aleme kuwa kati naalibadde nkuulinga nga naali nkyaliko era nazaalayo abaana ninaabo 3 benasaba ekintu kyali kimu kibanja kati naali tuddaawo bw'oba olaba Sheebah agamba wali olina pakasa bupakasi n'owummula n'ova mu ddwaniro walinga mu myaka yaŋŋamba nti yakusanga n'omusajja omulala mu buliri mbunakuba okufaako obufi omusireyo ne bw'obuuza bannyoko amaalimba ono kyayiwa enjayi mbuuza bakisule simanyi kye manya bagundi basikweyama kuba nyina baganda bange bana abanzirako be wazaala n'abagere kwatagana nabo ne bakuliiramu oli yasiimuuka taata gonyina obuuza lwansonga taata ye yandagirirawo ensanyi ngendawo era waliwo we nagera nemusanga ku lubimbi naŋŋamba mwana wange ozze nemusimba 10 5 kitange yennyini naŋŋamba mwana wange naŋŋamba mwana wange onyinyudde netufaayo ne taata mu nnimiro netugende wakana nga onyinyudde olabise ngamba maama aliwa mu nnimiro mwennyini ng'akutte enkumi. Maama wetwekwatakwata nga abawagizi ba Sheebah kuba Sheebah atukuba endongo ne tunoonya taata wa Sheebah ne tubagattaganya osobola okukkiriza n'oddayo biki byaŋŋamba sisobola ne bakomba ku pasi y'amasannyalaze okuddira taata sisobola mateeka tugenda kubeerawo nga tubonaabona bonyibonyi bagenda kutuuka ekiseera baneekubeko tufune sente tubeere nga tuli byaffe nga tosobola kujja we tuli anti nkugambye gwamanyi Uganda bamulabirira dadi wammwe semugira amateeka mulonze manika naye twamukubuuza n'agamba mbutamanyi byaŋŋamba twayawukana naye nga ncunya mpisa bubi kasikawa mbu simanyi ali kawaala naye nze we yampa ennamba y'essimu nze nali nafuna omusajja n'antwala Masaka Sembabuli wagendako nali nenvayo ne tudde Sembabuli lindako oyo omusajja gwo eyakutwala Masaka ye aliwa yanjija na Kyebando ng'olwo nanobe wa taata wabala ali Gomba
mwate kyabawula kyera kwepicha nawe yali mubanda yanzalamu omwana omunga nawe musabuzi muzibu nemuviira yanzalamu yali taisa sikati ate mukubi nemuviira nensalawo nemuviira nensikamu nze seetaaga kumanya manyi nze sitya denja nazaala yogu Mama Parliament tunywera oli waddembe okumukyawala nsonga yali akoze eki yali akukyayi ne wabaawo abantu noyogera nti Kigongo yansaawa kuba Kigongo ye taata wange era yakuzaala naye eryo lyonna ebbanga biri emeka ngera tojja tunoonya maama ng'omutima tewamwagala taata oba tewatwagala mbuuliramu tewayagala baana bo maama oba mbeera kutata nafa abaana n'obulwako omugwonoonya n'obulwako boonoonya amaddamu omwana akimanyi kati biki byongamba nga naawe oli mukazi muzadde ozaddeko osobola okwagala omusajja n'akyawa omwana wo nawe nakukyawa abe ne mukunja security bankubira amasimu bambuuza maama aliwa mbagamba maama simanyi gy'ali tataona mpaaki omwana muwa maweje taliyo kale oyo omwana ate yaani bamuyita maweje nere kale yakusangawo okuzaalamu oyo omwana yansanga mukatanga ate by force oba mwateesa ng'abantu ebyali bya bubi era twayagala naye era nze yansiŋŋaana mu muzigo gwange naneepangisiza yakusanga weepangisiza ng'okola n'agamba tutte ekyama netuvaawo ne tudda mulago bwe twavayo we twacyankalana nengenda mukyalo ewaffe bwe nava mukyalo ewaffe nenzira mu Katanga ntwaliraneeyo ng'oyise ekakoni omanyiwo gundi wovudde evvumba mu tawuni ntegeerawo bulungi nnyo wawe twazanyiranga vvumba ne batugamba temugenda busiika mujja kubula ne tuzanyiranga evvumba ne tuzanyira ekakoni nga wetuzanyira ne tumala ne tugenda entwaliraani wetwali tuzanyira era maama oyo gwolaba yali anjekeza kasoyi nantuma mu poloti naŋŋamba mu poloti y'omuntu naŋŋamba genda nasanga ogusota ogunene nga nkyali muto baaba jangu olaba ogusota nensanga omusota omunene era okuva olwo natya siddangamu kujja eyo maama Sheebah byayogera kyekyakudusa kyekyanzituka nasanga ogusota mu nnimiro oluzirwawo ono omwana byayogera tabitegera omwana sikuze naye mbagambe omwana maama soko komewo tudde Sheebah ava ate ewa jjajja kuba okujja ku street okugenda ku street baŋŋamba nze bansomeramu nga bona sinkana nabo bandiramu ne baŋŋamba omwana yeewagula okugaana okusoma yakoma musiniyatu naafuna omuyaye n'amusalako n'amufunisa olubuto lweyamufunisa olubuyaye meta simuyaye lwansonga meta yanzalamu omwana omulenzi lwakuba lwansonga nabulawo waka era namala nemunoonya kubayita namusaba namugamba sebo jangu omwana wo waali wakajja gyamulabirira ffe tubonaabona ne school fees nze nembonaabona nenveero n'ensente mu kibuga nemutwalira nkooye mpaka we yagamba nti tugendeyo ndaba oba omwana wange kawalago wabulira wane mugamba tugende weyatuukayo nga omwana wange jjajja wange yamuwa emitwalo egi taata yawa jjajja emitwalo egi n'agamba nti ono kituufu ye mwana wange namuleeteranga emitera we naddayo omutabani wange yeewana n'agamba taata yandeetedde obugatto taata nandeetera empale era baŋŋamba mbuno bimulesewo siina ssente basi afuna omuyaaye afuna olubuto gwe kuva ku ssomero afuna omusajja amukole ekkene ndaba yamufunisa ekkene essomero ebyokusoma ne bikola ki n'abisuulawo mbukati bwe byaggwa n'avaayo wa jjajjaawe ne bamufunira ensangi mbu waliwo omunyazalange Juli n'amutwala asome ebyenviiri ebyo byonna abinyumiza mulamu wange kato agenda mu maaso bamututta ensangi asome ebyenviiri Sheebah mpulira kati oba nsangi gye yava najja eno nze nali mmanyi bulijjo mmanyi omwana yakola ne saaluuni ye ali mu saaluuni ebyaddala nabadde mmanyi ali mu saaluuni kumbe yajja dda mu kuyimba kati juzi n'abagereka mulamu wange Tomu yandaga n'abagereka iye anti bamuyita Tomu Kawere yandaga n'abagereka n'amuteeta wali ewange n'agamba n'abagereka kyava ndaga n'aŋŋamba aivo tuula owulira nze omumanyi kyava akola bwati n'aŋŋamba olaba maama nti baba waffe eddoola nti wuuno ayimba ne ba Sheebah muyimbi konze yadda mu kibiina kyakuyimba bulijjo mmanyi ali muki mu saaluuni era mmanyi bulijjo neesunako ŋŋamba oba yali awo yakola kasaaluuni ke mwana wange kakole kikakole nga musabira emikisa nawaako afune kasaaluuni yeebezeewo abeewo kyakabi
kati naganza nabagereka bwe yajja nandiramu naŋŋamba ti dola ali mu kuyimba nze kyakabi. Musooka okomewo maama eno waŋŋambye wayiga okkubwa sikyo bikubwa ki byotera okukozesaako jjajja? Nkubwa guno omwenge nenyoyo kawalagi nenyoyo nesigala kimala ate akabanga. Ate ebintu ebyo wabiyiga otya kuba baŋŋamba wali mukazi munaddiini? Saali mulokole wabula nali sinywa nabiyigira mu bikoosi. Awo mukatanga kati mukatanga obadde okola mirimu ki egikubeezaawo gwe nga gwe noono omwana? Badde neeyanga anoonya greens. Ate okwetega nga neetega kinze omukadde. Ab'ennaku zino beetega Sheebah ab'ennaku zino beetega. Nze simanye ba maama yeetega maama. Nze maama agwa abambulira we beetega maama beetega bati. Nze sikyetega ebyo ebyekisiru. Ati Sheebah tamanyi kwetega. Nawe saagala musajja yenna okujjako nga taata wange. Taata wange omulaba ayinawo. Kambuuze Sheebah ono bw'agamba akwetera omusajja omulala. Zaakuwa tasobola butakuwa. Tasobola butakuwa goleza lwaki tukuze nga weetuli nga nawe wooli. Lwakuba gwe yasalawo okwesamu eyo embeera. Mulabira naye nze siddingana naye mateeka mulo mpanika. Ani yabyogerako nti nno yanzaalira kakoni n'alwala ezirobwe ne babeerayo ne bamala ne baawukana kyova olaba oli mulamu. Nze kenyini zabadde akwatako basiko yamubalaba badda mu byakulimamu bafune ssente. Ndowooza muganda wange omulenzi wamulaba kisuule yafiira ku mmotoka ya misenyu mbw atandise okunywa enjaga. Oŋŋambye katoosi gye yafiira omulamu ne gufuutikiramuwa ekasenyi. Ekintu ekyo kyannuma nnyo bwe yakuba amabeere ku mazzi. Ani yakugamba abaana abanga abalenzi temuli mwana anywa enjaga? Amabeere go agakubafe sigananga nejjajja wano ye yagula abalunnyanja ne bafulumya amabeere kuba baŋŋamba omuntu wabulira mu mazzi baleeta nnyina n'akuba amabeere. Bansanga wange emotoka yali entomerera ali ku round about njija muzika bankubidde essimu nva busiika sirajja nkubidde essimu nva nga nva Ssemba bule Masaka omugenzi sigaali gago. Ai jjajjaawe jjajja yakuba ebbeere ku mazzi. Emotoka yamuleeta yali yaffe. Bas yaleetaani soko olindeko omugenzi emotoka yali yajjajja Sawulo olugalo luno lusembe n'empola anti Naalongo bw'amala okugula abalunnyanja nyazaala wange omulambo gwagwa katosi n'agula abalunnyanja wali ekasenyi waabeera ne gufulumirawa ebyennyanja obutagulya kati bwe gwafuluma n'akubira Sawulo essimuko mwannyina kojja wa bba wange ekamoca alina emmotoka eza ne baleeta pikaapu mpulira owulira negunoona wali ekasenyi zani ne bankubira essimu nali ne taata wa Nakintu ono okwadda Masaka Sembabule nenzija okuziika omulambo emotoka kate ensimulira wali ku round about ndinyaze gaya maama kankubuuze oli bwagamba nti gwe yasiiga Sheebah tokuba bwewakuba ne Sheebah alina abaana basatu oba buli mwana ne taata oli bwagamba gwe yamusiiga ekyo abamukyamu tebabiŋŋamba olw'ensonga nze abaana abange nabazaala wamu bensasa ebweru nabasaka amaze kuva wa taata waabwe ng'afuse maama mukatanga otuuseeyo oti ewajjajja Sawulo wali eri obadde tolabawo kuba oŋŋambye kumpi nnyo era nze nakwatanga ekkubo n'enva eno nga ninamu ssente zange nengendayo oluusi n'ensulayo ewajjajja Sawulo makama gaga naye bagana buganyi kubeerayo oba wali oyagala nzireyo eryo oli sezaala wange muganda wa jjajja azaala taata olukiiko baluwambye ne tugoberera ensonga naye baganayo buganyi kati oli sezaala wange enonyayo kinayo nayo n'omwana tebasobola gamba nti bakufunira akayimba obeerewo bakuwa emmere nze nagaana nganze kati maama abadde asula ng'ogaana ki walabeko maama abadde asula nalabyewo babikulya kati enendabawo wadde wafaanana wati nga wabweru maama kati tudde ku gundi maama jangu osuubira okuddamu ofuna taata omulala batuleke lwakyotabula oba gwe wawummula nze ndi mukoowu oyagala kukolera baana bo oba ono yanfiirako ayagala kungatta ne taata kati era wandinoonyeza muno olaba ono oba ayagala kungatta ne kitabo kawaani ndi wajjembe nakuddayo mateeka tunule omwana toli mubi naye sisobola kudiŋŋaana alakatalaba bulumi mukyusi alaba ennyashi alaka akubulamu bubuzi obwo obuzibu bwonkugambye bagenda kunyiiga
oba banyiga bakanyiga oba munchawa mwaka nchawa akiraza abaana bokuwa wali wabata wabasuulawo okubasuula nze kitaba namukola ki namuwanikira bo bademba okunoonya ne banjagala oba tebanjagala tawo waabwe bano abaana be bangatanani ne taata yangamba oli yali munno mwe mwazaala abaana mbuna yagala agenda kunoonya mbuna yagala muddingane sebyampaka kati abasajja abalala oba banoonyako ki maama nze nakuwalevo ng'eyange bakakase nti balwadde nze buli kimu ngenda kulabira era ate togenda kuba nti nobeera mu mbeera embi nze ngenda kulabirira buli kimu kasita oba ng'odidde kitanga ali wali nsangi buli kimu nga mwagala kunziriza taatawo sobola kubeera mu mbeera mbi eyo jangu maama okuddingana ne kigongo wandegeya nzirayo mu mbeera ekiraza tonnagikoowa naali gikoya naye okugikowa naŋŋamba mbunzirira nene taata okusinzira ku byeyankola n'ebikyamu byeyankola siddayo mateeka yanzirusanga ekiro nejambiya linda maama kakkana tukaga ladies and gentlemen maama mateeka sisobola kankubuzeyo ekibuuzo embeera eri ewandegeya nnungiko okusinga ku mbeera era nawona kiso teyantuka naye yali agenda tula wansi lwabuba mbu njagala abasajja ng'ate sirina musajja gwendekanga agenda taata yasiga Sheebah wandi mugambye nti abasajja sibaagala njagala gwe yandibadde akukwata ku mukono n'akutwala bulungi nnyo gy'oli okuteekako password ng'omugamba abayayaawo obuyaga n'obagamba nti leeta ate sinjaga wama bajjanga ewaka nga bakyali ddaani dadiyo takola kitaliiwo oluusi ali kamooca kati abaye ab'okukyalo bajjanga bamugamba wategedde waliwo abavubuka abeetala wano naye mwana kirabika bakusalako baagala mukyalawo kati kwe yajja obusungu najjanga n'agwa kava mu lusuku mu mwanyi mbu yakuuma nze dolini neŋŋamba omuyayo n'agenda kuntemala abaana kankole ki kansikemu ntaasa obulamu bwange kwe kubulira ddala ebyaddala siriyasi nembanga nga newanyazalange sikyalumba yadde okubabuuzako yadde ki nefuna omutima ogwaki ogwaragirwa kati oba bayamba tata we bayambe tata oba bayamba mama we obuzibu bwabwe saagala kumanya mpisa bubi maama mukoowe kitenkanika ekitegeeza kati oba onoonya mulala oyagala n'omulala saagala yesu nakomakono kati ate ekisembo walwokewa anedde osobola ofuna omulanga just wansonga ziri eri toti omubiri tegukyabanja feelings kyalina nakoowa kyekyatta nasigalira kunoonyeza mwana wange ono golaba akawogo kimala akunoonya sabuuni maama agambye feeling inamume kankutwale wa mama wa tata tula wansi Sheebah ate atiristo ogende wa tata ongende wa jajjawo nemulabako nemubuuza bali bakuwadde tata wangu ndio yaliwo ulinda tata wo yaliwo talina wadde kyakuwadde Sheebah simanya ali mu bisaawe Sheebah maama agambye feelings naye zaafa ziri nazo yakuba bikitoddanga mu mulumba kati sigala n'oyo ayivo kasita olabyeko basi maama katukakkane twagala tabaganya si kyo bwe kiri twagala bulamu bya mama wesigame eno kubanda wesigame eno tutambule malidadi sana ezange nga zapanguluka nga ziri ku muzulo oba kaleko nze nasimuka nawe we tovola nava ku byansi mbadde nebeerera ogu kyogamba mama weeyita seminti mweeyita seminti wasimuka tula hivyo maama ate oli bwagamba okufunira omulimu n'otandika okukola mirimu ki gy'osobola okukola nga ku mulimu teri byakudda wa kigongo nze ebyokunteeka ku katambi ne munteeka ku vidiyo ne mundabisa buli omu ensi yona ne mpulira sayagala kumanya bw'oba oyagala kunyamba nyamba oba toyagala kunyamba tonteeka katambi tondabisa kimala naterabayo mama ndi wademena kati kuddayo gye navudde omanyi oba tomumanyi baba jasibaagala nedda sinze ekyanjawukanya nekitaawo wama teyaliyo saakula naye ate alimu obusungu mbunze namusonyiwa olw'okutulekawo anti obamanyi nakuleka wakitaawo nakula naawe kati n'abagereka akola atya namuleka wa myaka 6 yakula n'abalenzi ono saakula naye bamunjijjako kati lwaki akompoininga mbunze nabasuula nga nze namukuza bamisinga laavu yo kyekibogeza kati njagala n'abagereka yabajja akompoininga ono nga wabeerawo embeera ya maama kati maama Sheebah tukole boti maama tuleme munyiiza nnyo
namusula mugalenzi ngate wa myaka mukago no yali mukuru ngali wajjajjawo gye yakulira oli gwe naleka nga mutonga ye katta kompole mama kati jatudde ku byaffe bitu bivuddeko namuleka nga tasobola nyiga sikyo olabye tasobola nyiga wakitaba ngoro kitaba muleke mama katono sakula mama katubiveeko wangambe oyagala gomasi wangambe oyagala gomesi mama ajango bade chali wange nega kunechanga kwa kunasi chali ngaye ana mwange sako mama yagaye na mwana chemunkoze anjagala muko na mwana tuno vozi wape batunyumiza muka ngale tunajano biwadenze kati nkomyawo nkigadde okivuddemu akitadde omukulu omanyi kyo baba kyakubuuza ebibuuzo mama loboyera aliwo omulenzi anzirako nzikuse ate sikweyama aliwa kati wotabamanyidde nze nina okubakulaga gwe tosakubano kironde semba nonyewa mama tata newe ogendayo osanga akubiddwa agamba mwana wange nva mu maaso olaba abalenzi bavubuse buli omu yeyiya bibye nono yeyiya ali bibye katonda atayira kitawombo abamulaga oli yalwala mukama mufu akubwa yasemuka oli kimenke wamma mama nedda mama singa kyewakola kukwatagana ne banyina ne bagamba tuteseza tutya tata tumuyambye tutya mami tumuyambye tutya banyina buli omu ali bibye nono ali bibye nekitawo kimenke kati kitawo talina magezi embeera ali gye yalimu taata si gyalimu kati ekireza wali wabeera ensangi waabwe wajjajja oyo amuzaala ne bwayaka ng'emunyenye sesimukira mateeka mullo muyimbire mwakayimba ne bw'olikolota nkugambye nze sikyatya nja teyansiŋŋana ku streets nti weyanonda okubazaala nze kati sikyatya nja simwagala basebo ne bannyabo mama tagenda mama eriyewa Sheebah yadayagala taata we mama taddawo talina kuddayo simwagala wamukoowa yampisa bubi ebyaddala nze sikyamwagala feelings zafa naffe tukyawe n'abaana mami akola alina okukola kyayagala kimusanyusa. Ladies and gentlemen, let's make it like that. Basebo ne banyabo olunaku olwale bwe tubutambudde ku xpotv ku mutimbagano YouTube. Sheebah basebo ne banyabo olwaleero embeera bwe bwetambudde aba El Shaddai Money Service International batambuza akasente oketoloza ensi eno yonna, so bekwateko enamba zaabwe ziri awo wansi ba inboxing bazetoloza ensi yonna. Family bweto tuli mu mukwano na Vitayi mukama abatukumire abe abadde ku kamera. Bye bye. xpotv to the world.